Kwaniriza tuli ku Fake Media webale kusubscribinga, kulikinga, kukomentinga awamu n'okusharinga. Nina bensanze nno wano abazinyi dance group tugenda kubanga tuwayamu emboozi tumanye ate amazina gatambula gatya biki bye basanzeemu olugendo lutambudde lutya briefly ate naawe abadde tabamanyi obategeere tubeere nga tuwayamu emboozi ate batuweemu ne challenge awo tulabire ddala nti ekiboogerako kye kyennyini kye bakola kale tuula kalira ate nkutuuseeko abantu bano bensinkanye olunaku luno olwaleero. Kale nga bwe nkugambye mbaguddeko wano nga bali mu kubiibyamu nga bw'obawulidde be ba the performers tebaliiko myaka muto mukulu amazina bagakolera ddala zino feesi mpya nkiwa tuzireetangako wano era gwasoose okubalaba olunaku luno olwaleero ogenda kubamanya be baani ate ne manager waabwe tugenda kuba nga twogerako naye tumanye ate ekintu bakitambuza batya sofa era basaba basooke batubuuzeeko tumanye be baani ate tulabe ekiddako. Sebo oli otya? Gyendi Sebo. Nyongera ku ddoboozi. Gyendi Sebo. Mwaka waguyiseemu? Guyiseemu bulungi. Happy New Year. Kale weyanjulira akulaba ku Fake Media. Amaani mundi mutya nze bampita Sona Skate King. Tumiddeko. Okay. Mulala ddako Sebo oli otya? Gyendi kyeki mwaka waguyingidde? Naguyingidde. Akulaba mweyanjulire. Amannya agange bampita Alexis Banks. Yeah. Okay. Amanya nze Benio from the performers UG. From the performers UG. Ugamba otya? Gyendi. Omwaka gukulike? Nkulise naye kati gwe mwaka tugenda kubisa maanyi. Okitegeera? Yes, 2023. Yaffe. Amaanyi ngawulira. Ogamba otya Sebo? The best blow. Chechiriwo. Bambulizeeko. Yeah, hey our country people bamuse Shabatuno from the performers UG. Anti Benio nga bakakasiza guno omwaka gwaffe 2023 anti tuli bane. Mugenda kikuba. Nnyo n'amaanyi. Okay. N'okusinga awo nga bulijjo. Nga bwe ngambye ne manager agenda kubanga ajja naye tube nga tuwayamu kino nakiri on ogamba otya? Gyendi kiri kiti eno abantu bakulaba wano the performers UG ate luli bakulaba ng'omuyimbi kati ozzenga mu manager byonna kyekimu fiiki tukikwasaganya wano the performers UG tugenda kuba tubakuba omuziki no 2023 ogenda kikakasa the performers UG straight tuli bamaanyi. I know. So abali naddala enabugabo mu festive season ennaku entonotono eziise abantu bano mwabalaba twaleeta ebyali mu mpaka z'abayimbi mwabiraba wano ku channel twabibalaga ebyavaamu era be bamu ku abo abaawangula lwakuba munaye ssente tebampaako simanyi lwaki obukodyo bwaki. Atwali bukodyo naye nga sinnatuuka eno nadde sinneyanjula njagala kuddamu kuyanjulira abantu. First of all Young Bradies aka Igabran Alvin mwana mwebale tuwagira twaliye nabugabo mwana abantu batulaga amaanyi batulaga kale bulini tuwulira nga naffe tusobola twebaza ne mukulu Kasozi kuba yakola kyamaanyi okutukkiririzaamu naye nga kyebabamanya badancers bonna gye bali tujja Basa mwafuna nzito Brian lwaki temwampa ku ssente? Basa twafuna nzito naye yatwale tugikoleredde. Aitha waka mwamulaga okimanyi nawe era otumanyi lwakuba kati olwaliro mutusanze tuliwo batini naye nga the performers UG nga wogimanyi we are more than 30 but olwaliro temba bangi nnyo teko bugwi tukola bingi kati nze ndi muyimbi mulimu abaana n'abalala bayimbi kati it is performers
we are not dancers only to performing anything. Katojja kulaba olumulabe ba dancers olumulabe bayimbi the performers UG young blood is straight ngawe kiri. So ekirowoozo wakijja ku ki ekyokutandika dance group eno? Dance group nze nyumirwa nnyo music. Mba nyumirwa nnyo music ate nga nyinawo n'abalala abanyumirwa nga kiri concerned about music. Mbeerawo kyobula mbeera n'abaana bangi the performers UG bwe kiri. So the performers yatandika ddi? The performers UG yatandika mu lockdown 2019. Okay. Yeah. So ne mutandika olwo abaana bano bakuŋŋaanya otya? Ekirowoozo kizze ogambye njala tandikawo dance group yes 2019 olwo bakuŋŋaanya otya? Otegeera otya nti balina ebitone bajja kusobola okubiibya? Abaana saabakuŋŋaanya yali Katonda kati era bakira ne bajja ne beereeta kubanga wali obamanyi before? Nali mbamanyi naye era nga si nnyo naye kati we bajja twali tulina okukwasaganya kuba nze nali njagala music because nange I want a dancer naye nga nze kigaana kubeewo nti ne kigaana ulira nze kye nayitamu nali saagala bakiyitemu kuba nze lwa nsonga natoba nga sina nanzikiririzaamu nti nno kisoboka naye kati nze nabalaga nti nsobola obakkiririzaamu yadde nti nno they have nothing. Nimbalaga nti tusobola okubeerawo wadde tulina nothing, tusobola okubeerawo ne tusobola okukola ebintu eby'amaanyi cause nze nali muto ate mu kubeera omuto nga sina asobola kunzikiriza musina asobola kunteekamu energy oyo. Bw'olwali tonayimba wasooka kuzina? Na buli kati nzina. So abaana bano tokizeemu bulungi olwo kati sofa ogambye nti mulinga 30 bazzenga batya mwekuŋŋaanyiza batya bonna babeera eno kyotera? They are enjoying. Banyumirwa tukola balabe bakola banyumirwa nabo ne bafuna inspiration ne baera inspired okuva eri bano abaliwo. Omu n'agamba nti n'abazadde nabo ne balaba ne bagamba naye mwana bana bayaye baddala. Bonna balina bazadde baabwe? Si bonna naye ate era n'abalina babalina. So ababalina bazadde baabwe wabasanga otya? Bazadde baabwe baali bangu ekintu kino baakyaniriza oba bo bennyini abazadde baabakuleetera nti naffe twawulidde nti watandika dance group n'omwana wange mbadde njagala ajje akujoyininge? Bazadde baabwe baakirisiivinga batya? Bazadde babakirisiivinga bulungi nga bwe nagambye nti mu kusookera ddala tekyali kyangu naye kati balaba nga kisoboka kuba abaana jjukira yali lockdown baali balina okubeera abalina beekuŋŋaanyiza abaana obutayonooneka. Ekyo kye kyasooka. Kati then ekyokubiri abazadde abamu baleetanga abaana baabwe abamu jjukira tuva mu ghetto just abaana babeerawo awo nga ye anoonya kyakwasaganya ngayagala kubeerako ne banne naye nga talina waatandikira naye kati kyenagamba musobola okubeera nange wano magezi the performers ne tubeerawo. Ndowooza owulidde ebigambo ebyo beba the performers UG. Tuli nabo wano tuwayaamu tumanye ebintu bitambula bitya. Oli mu class? Ni mu P4. Osomerawa? Somera Central. Okay. Ani teacher class chawo yani? Amwita Claire. Teacher Claire. Asomesa subject ki? Somesa English. Gwe subject ki esinga okwanguyira? Subject English. Okay. Abaana bakumanyi ku ssomero nti oli serebu? Nnyo. Kati olutuuka mu kiraasi ng'obakooneramu? Babize ebitabo. Babize ebitabo ng'osoma. N'abasomesa bakimanyi nti oli serebu, oli dansa? Kati ku ssomero eyo balina obugundi obutera oba ne bategekayo oba bukiki ne muperforminga? Okay. Oli mu class? P4. Asomero ki? Dear Central. Musoma mwenna? So class kyamwe y'omu? Y'omu. Okay. Gwe subject ki esinga okwanguyira? Mathematics. Ekibalo kitegeera? Okay. So ku ssomero gwe essomero lisanze otya? Essomero lisanze bulungi.
Toyina ddalu. Sirina. Ebitabo biwaayo ne babimakinga. Babimakinga bulungi nnyo. Otuuka leeti. Nkeera. Okeera. Bakubira late coming. Bakubira. Ne ku gate bakubira. Ne mu kiraasi. Kati batera okugoba ku school fees. Yinzi. Batera nze nzirayo. Bebangoba nja nefuna akasente nenzirayo. So gwe buzibu ki bw'osinga okusanga ku ssomero eyo? Tewali. Buli kimu kitambula bulungi. Kitambula bulungi. Basomesa bulungi. Mikwano gyo baako mikwano gyo bo nga kaawo. Baako ne mbeera nabo mu kiraasi. Class ki? I am in primary 5. Primary 5. Ku central era? Ku central. Class kya yani? Kya Okubiibya. Abakuba kibooko? Atukuba. Olabika olina eddalu. Sirina ddalu. Lwaki akuba nnyo kibooko? Era kuba ntutteyo bitabo tewayagala kumakinga bw'ati bwakuba. Kati naawe gwe omu ku batagoloza bitabo? Bitabo byange bibeera bigolole byonna. Bisabike? Byonna biba bisabike. Subject ki ekwanguyira? English, so studies ne science. Kubala kwe kukalubiriza naye essatu zonna ozikuba budini? Kati wakoze otya taamu eneewedde? Nakoze bulungi. Wayitidde mu grade? Yakubiri. Aggregate simeka? Aggregate basibimanyi. Toyetegeera? Kati abasomesa ku ssomero bakwogerako ki ng'omwana alina eddalu? Ki kye bakumanyiko ku ssomero? Kubeera muwombeefu mu kiraasi. Toyogera? Osoma? Class? Ndi form 4 candidate right now. Obadde mu 3 oguwedde? Kyatambudde kitya ku ssomero? Era best nga bulijjo. Gwe bakumanyi ngaani oli serebu? Ekyo oba kya family performance bulijjo tusomera tumanyikibwa netubanga tulina kye tukoze ky'amaanyi. Ssomero ki? Ku St. James. Class kya yani? Class ya Nsubuga Emmanuel. Yasomesa ki? CRE. The dead are not dead. Mwabisomyeko? Twabisoma the dead are not dead. Unending life. So kitegeeza CRE omukola? CRE mukola nate siye best yange. Singa kola ki? Best zange zibaamu ebibalo, emmati, Luganda, history, sort of something. So osuubira ogenda ku HS ya najagadde era njagala ogisoma. So bw'oba ogisomye obitegeera HS right now? HS sibitegeera nnyo naye ate HS kale byenjagala osomerera byetagisamu HS kuba njagala media sort of something. Kusoma media? Kati osuubira oyinza kukola combination ki oba tobitegeera? Combination nje nyiza okukola zakuba like simanye twala journalism naye nga combination kyoba hajje nokuba mu history. So essomero libadde litya sofa? Essomero gye nsomera si bbi ate era si ddungi nnyo kikiri awo. Bagamba eyo waliyo okutulugunya abaana, teriyo bullying eyo naddala abaana bano abakayingira senior 1 kati mwabeera mu 3 mubatiizinga. Bullying abeerayo naye kyomanya nti tebamunkola nsonga akagujja abakagujja era serebu abaserebu. Nga abatiizinga babaayo? Babaamu mu magezi be batiizinga ne tubalabira naffe nga tulina kyakola nsonga nawo ndaba sina kisobola alwanyisa mwana wa senior 6 nga ali bullyinga wa form 1. Mize eki aba senior 3 gye baba nagyo? Kati aba senior 3 kati sigenda kuwira mize kati tangenja senior 2 ansonga engeri nabukasi kale gye tutasoma senior 2 kati oba kati nze ndaba nga gye tulina kati gya senior 2 mize gye basinga obeera nagyo kuba mazi winters prep time baboma babomera ddala nga zino zi option so kubanga yagitwala
naye nga lesson weetuuka afuluma ng'eyagitemba. N'agenda anaddayo mu ddoomu. Ogenda mu library kati ye wagenda mu library atandika kutawanya ate abagitema ebyadda ne badda mu mboozi egyo emize gye balina gyokka kusomera. Beba the performers UG betuli nabo olunaku luno olwaleero tuwayamu tumanye ebintu bitambula bitya. Manager, abaana bano basanze otya? Bwangu ki bw'obasanzeemu, buzibu ki bw'obasanzeemu? Obuzibu bw'emusooso basangamu abantu tebakkiriza, abantu tebatubelievingiramu naye nga audience eri tebatukkiririzaamu, naye kyemmanyi bagenda bakkiriza mpola mpola. Kozi n'ekirala twafulumiza video ne the performers UG oluyimba luyita Tugume. Oluyimba lulungi nnyo, balunoonyeeko budansi buli bwennyini obaalagirwa. Ne the performers twagikoze video yakafuluma muno January. Katwagala baginoonyeeko balabe movies ziri zennyini ezakajja empya ez'ettabu. The performers UG ekizibu ekirala abaana okubeerawo kwabwe ekizibu nakyo. Tibagala kujja mu training. Okujja bandize naye kati abaana bano balina okusoma, abaana bano balina okulya, abaana bano balina okutraveling okugenda ku shows kale. Naye ekintu nabyo byebizibu ebisinga obungi. Balina okutravelinga whereby tetulina motoka. School fees nti omwana bamugoba buli kaseera. Kati wesanga omwana tasomye bulungi. Oba okitegeera kati esoma nebeera nti pozinga n'ekirala kye nandigambye. Abaana leero basanzeewo batini nnyo. Engeri gy'otuguddeko obugenya tetwategedde, twandibadde twabaleese wano ne balaba foundation. Maybe olunaku olulala ojja kuddamu otusange nga bwe tuli ffenna tusobole okwogerako n'abantu abo. Naye nga kye twetaaga sponsorship. Twetaagayo omuntu kale abateekemu akasente ako kale asobola okatuteekamu, naye ekisingire ddala abaana okusoma. Nti osobola ogamba nti zono nja muweerera naye era kirina okubeera nga kiri order. Katuyinza muweerera n'omujjawe tumulabira wakolera training kuba obeera omulabidde ku mazina. Olina okugamba nti kati ffe tumusomeseza wano ali wano, oli ayinza okulowooza ŋŋaanye buganyi mumuwa. Naye kati alina okubeera nga ali mu system, talent esobole okubeera nga ekyaliko. The performers twagala guno omwaka tugubalagire nti no yeffe. Naye twetaagamu some assistance. Twetaaga obuyambi abasindika kokko. At least wakati ffe tuva mu kyalo tetuli ba kibuga. Era okubeerawo nga tuva mu kyalo naye tukompitinga n'abo mu kibuga. Kiba kitegeeza nti at least we can do something better singa tuba tufunye ebintu by'omu kibuga kuba tubeerawo wano sound system nga nayo nzibu okutrainingirako. After all nga tumaze okuba ku ekyo then ebyokulya kuba omwana waakola stage ate n'omuwa amazzi gasso kiba kintu kirala, kiba kinene nnyo. Transporting nakyo kiba kintu kinene nti tosobola kujja omwana ne mutambulawo half kilometer nolowooza nti agenda kuzina ku stage. Ekintu kiba kinene. Kuba yakuwa ssente ye tabibala ebyo yakuwanga nga gwe yakoledda. Tuyingidde 2023 watandika mu 2019 dance group eno. Olabira ddala steady progress, olaba nga amugenda mu maaso. Naye tuba tetugiraba twasalawo. Ffe tetulina steady progress kuba nti tulina kitugamba nti kino kyekiddako. Naye tumanyi Mukama ali naffe one day. Abisola nti mwakoze n'oluyimba. Oluyimba twalukoze. Mwatandikira siwe muli kati. Era siwe tuli naye siwe twagala. Twagala siweewo. Twagala bingi nnyo. Twagala omwana abeere nga naye anyumirwa kubanga tutaddemu effort nyingi nnyo. Tutaddemu amaanyi mangi nnyo. Naye kale kyonna Mukama yamanyi. Director musanze mutya Mukambwe? Asi Mukambwe. Abakutte bulungi. Atukutte bulungi. Empisa mulina. Nnyo. Kyekiraga. Era nga wootulaba. Mbalaba. Mujja ne mumubuuzaako.
wamma gwe bw'oba olaba kiki mwandikoze ne kibongerayo mu maaso? Ekisookera ddala z'empisa, discipline. Omuntu newoba nga olina empisa nga tolina kyomanyi, omuntu asobola okukwagalirawo. Yensonga lwaki manja yaffe asobodde otukuŋŋanya kale n'atwagala. Sefa akola ennyo abasinga ate era lwansonga era tukola kale, naye empisa kye kisookera ddala. Kyokubiri consistency, kubeera ne mubeera kale nga mutambula ne ground, oba bakkiriza oba tebakkiriza, mwe nga mwasazeewo kwasolinga mwasolingire ddala musobole obeerawo. Yeah. Performances muzifunye Brian. Mukubiddeko like muperformingiddeko bwerere? Olwesi batusuubiza ne ssente ne batatuwa. Ne babaluma. Ekyo si kyekikulu. Bye tulubira binene. Twetaaga ssente. Toyinza gamba nti okuperformingira obwerere. Okay, ekyo kiri fine nti fiiki abayise muperformingidde bwerere abawadde mafuta maybe n'ekyemisana. Naye ate kaŋŋambe ne Brian eyabayise ku mukolo gwe n'abasuubiza akakadde ate n'atakabawo oba n'abawaako 3. Tulaba nga ate ekyo kiba kituyisizza bubi. Tuba tumaze omutegeera oyo. Abatajja taliddamu tufuulinga mulundi mulala kyekimu. Ekyo just buli kyofuna mweno ensi ekizibu just eba lesson oba omaze okuyiga okiyigirako. Tewaliiwo kintu Katonda kijja takikoze. That is a lesson. Buli kusoomozebwa tukuggyemu ekyokuyiga. Tuba tuyiga buyizi. Naye nga abantu nekyakyenjagala obbagamba bannaye mutufollowing. Twetaaga following yammwe, twetaaga buyambi bwammwe. Netwagala kubeerawo nga twekolera bino bye tukola nga tuffe tubyekolera. Simanyi oba ffe tukola bibi bitya, simanyi lwaki temutufollowinga. Kubanga we put in a lot of energy. But era entandikwa bwebeera. My friend, alonze benda nga tulina kibakoze. Naye no following bayina yama. Lwaki abantu baagala mulogo waabwe ndowooza akola. Lwaki baagala abantu ebyonoonese mu following ku abantu abamu just nti batayagala ggwe. Just kasitala omuntu ng'olina ky'okozeewo ekyenjawulo amanya nti kati ono aliwe muteeka ku step eno eddako agenda kunfuukira obuzibu, agenda kubeera w'amaanyi nnyo. Kati abantu omanyi kye bakola info ky'okuleeta omulungi kati baleetawo ali akoze ebyonoonese ne bamuteekawo ne babikka ekifaananyi eky'abantu abalungi. Naye ng'abantu nze ndaba abagundi bano kati nga sigwe fiiki ndaba abantu bangi ogenda okulaba interview ze bakola ono yadde zolo nayogedde tobiraba nti temulimu muntu gwe bajja. Media tezinoonya abantu batuufu, zinoonya abantu bizeze nyinza okuba njogeddewo zinoonya abantu abatalina kibagattako. Just kati tugenda sekamu media zisobola okukola ebintu ebituufu ne zireeta abantu abatuufu ne searching for someone who is really very good oba nga ali best kyonna. Naye bo batula ate binsobera ngamba kati bano bagala tukole ki, bagala naffe tuve ku mulamwa tukole ebya kisiru bye babanoonya munosanga banonye ku bantu abakola obulungi. Ze kyenjagala bagamba medias zireme kusanga moto nti kati ono yavumye gondi balyoke bajje ono spreading that gondi nti jiba spreading bintu birungi. Naye nga abantu nze nkimanyi abantu gye baliyo ku ground bakola wako omulungi naye togenda mulaba ku media anywhere. Bo baleeta gondi kati gondi yagambye akagambo we kati ninga mutuufu tekalina ne bikategeeza oba kandowooza bubatuuse bulungi nnyo. Tulina obusungu bungi tebunnabatuuka. Obusungu bwenyina kuba media bwebwo nti teba searching for good talents. Nyinza okuba nga nze siri good naye abalala kale nange njogerera ku bo nagamba katuyinza okutuuka n'ogamba naye nenyimba nedda naye nga media muteekawo nezibikira ebirungi. Tetwagala tuzibikira, sagala bazibikire n'abalala. Dance groups mu Uganda wano weeziri nnyingi ezitali emu bbiri. Ziriwa z'oyinza okunokolayo z'ogamba nti zikola bulungi of late? The performers yujji gye mmanyi sibamanyi. Tubategeera manyi the performers. Bayinza okuba bazina naye ze bazina sibitegeera.
tozalaye manyi sikuzalawa anti ze sibamanyi siba following kiraka goba following ateze following the performers ate basi ba following namanya batya be bakola the performers UG betuli nabo nkugambye mbagwikiriza wano nga bali mukola rehearsals zaabwe mpola mpola omanyi amazina gano gali mu ku rehearsing nga tozuukuka buzuuku sinoga nti ninye stage ngenda ku performingira abantu olina okubanga wayisizaamu mu kyogenda okukola ki okukola ensonga lwaki bangi nnyo be mulaba eyo gye muyitira nga batuuka ku stage ne ba mixing oluyimba olulala nga badansa tebamanyi kikola kikiddako naye bano bw'obabeera ku stage olabira ddala nga buli luyimba lwaba bataddemu mixes zino nno ezisinga badancers bo bennyini bebakola ki bebazeetegekera siga nti oba DJ ayina kyatabulaawo kiri live ne bakola ki ne bakizinirako naye ogenda noga nti ye badansa bano bebalese mix yaabwe bennyini ate batuuso giperforminga olaba dansa olinga abula n'olaba ono ng'avuddeko naye the performers nze wembalabyeko sofa olabanga buli step gye bagendako baba bamanyi ekyokolera dansa egenda okuggwa nga mu butuufu tosobola kusituka mu katebe kogamba nti ngenze kufuuyisa oba gundi ankubidde essimu kansooke mukwate lwa nsonga tebakuganya maaso kugabajjako njala tufundikire naye nga situnaba kufundikira muddayo ku ssomero omwaka guno pifo gyo onono ye yakulembera amma kintu wakikuba bwotyo ate kati abantu beebuuza naye bano abaana bakikola batya just obongo babwogiwala eno abaana babeera balaba ku kati ono yabakulembera ate nga abeera ku sho bamulaba ku sho ate neno kirasi muzibu nnyo anti bateroga nti amazina gano galina engeri ate gigawugulaza obwongo bw'abaana mbu era ogenda okuwulira tikyagamba nti oyo yakola ki yalemwa kubanga ali mu mazina ono omulaba ono bambuusa kirasi nga balaba mugezi nnyo ono yamuteeka mu kirasi eddako ono era yabasinga kirasi si yabasinga obugezi abasinga kirasi ali awo bwatyo bwatyo ono yakwata kyakuna kyakuna so mugenda kuddayo okusoma right omwaka guno kiki osinza okwesunga ku ssomero kuba oluwumula lubadde luwanvu sinza okwesunga naera kwe kusoma tewali kirala teri mikwano George bobadde oludde kulaba nga banaye njagala ndabe ku gundi ne gundi bulijjo mbalaba neera mu tawuni bajja ne bamulaba ku stage kiki osinza okwesunga ng'odda ku ssomero nze tewalira kyo kimu nekyayogedde amma osinza okwesunga ki kusoma nze atasoma olugenda kuddamu abatasoma tetubaako kye twesunga oli candidate ogenda kutuula omwaka guno odda ku ssomero nze kyensinza okwesunga yes fine kusoma oba ogenza okusoma ekyo so akyesonga nnyo asongerera still oba ogenza okusoma naye kyesinza okwesonga ninayo ticha wange omatera okunsomesa ankuba ngamba wemba nga ngudde pepa ya biology naja ankuba ngamba tankube naye woliba nga ofuuse kyoyagala onjukire ngo ngambe nti omusajja yankubiranga biology yangamba yagafuuka bingi naye ebitabo byebisinga kati mbufunze nesunze buli kimu ekiri ku ssomero oba mbeera ki naye nga kyosinza okwesunga ate zembooko za ticha biology mbooko sikuluka danke nedda si nnyo naye kale ticha wa biology kale guidance ze zatera okumpa nga atuuse okunkuzaamu amaama yadefine abaana yanzoloza oba amulangira naye nze nga nze nsonga asolinze kyetwagala tukimanyi amamere kyesinga okuwoomera mmere muceere nga tekulinva nenva veba nyama ate kala tolina kala gyoyagala mmere kiwamma era muceere n'obummonde kala red naye gye nyambadde gyensinga okwagala mmere ki nze byonna mbirya byonna buli kye baleese kikuwoomera ekyo osinga kwagala
ate kala kala nze nsinga kwagala kitaka brown watch just ojagala bwagazi wesanga ojagala nze emmere gye nsinga okwagala emmere gye nsinga okwagala bagiyita kafuudutti kale ffe twakituuma kale kyayiwa okumakya ow'omukyalo kafuudutti buli omu yali amunywanga amwagala oyo wakasubi n'akajaja oyo kafuudutti era twali twamutuma nga tanoze kasukaali ko kasukaali tikabeeramu kiriya naye nga jaani lyo liba linoze akajaja keeko akawowo keeko kafuudutti twamunywanga nono kafuudutti kale tuli baneba mu byalo kyalo kyawo eyo saizi z'ekyabakuza noyengeyo ng'enkoni kale nsinga okunywa bagita black. I love black cause I love black anjagalanga black sijja kwambala byeru nga ndi siri mwerunze kati era mbeera oteekeko black weno oddugalire ddala nze wenneyagaliraawo sennayagalirawo nga ndi gwa black nga nze wenjera nga manager agambye black anjagala nnyo nga tumaliriza manager bubaka ki bwetufundikira nabwo bannayuganda basuubire mwagambye nabo batukakasiza badansa nti bagenda kikuba omwaka guno kubanga tukoze byonna ebyetaagisa emyaka 5 mu myaka gino egiwedde ekirala kyempa abazadde basobole okumanya omuzadde yenna nga ali eyo omwana wo dansa oba omwana wo artist omwana we yenna ng'alina talent yonna omwana we aba asobola n'ekirala omwana aba tannatuusa tomusuubiramu bingi kuba abaana bano batoba egibabeera temumanyaayo naffe bamanagers temusuubira nti tuba tulina bingi temusuubira nti tuba tugenda bbawa abaana bingi musuubire ebintu bitini temubaako na kyemusuubira jasho omwana wo musabire busabizi asobole okubeera nga awangula kitegeera otherwise abaana bano balina olukusa olupafominga kuba ebivulu bino bibeerayo kiro and ekimu naddala kati ku byagudde olaba nti of recent abaana bangi abafiiridde mu kivulu nga baliyo kiro so ekintu ekyo kikwasaganya otya kubanga ebivulu ebisinga ndowooza bibaayo kiro performances ezisinga zibaayo kiro tulina license etukkiriza performinga as the performers uggi ate n'ekyabaana okugira nakyo si kyekyo omuzadde newatambula n'omuzadde we n'omwana we tewaba na buzibu kubanga ate omwana bamuleka wawaka nga bagamba ate titaala zamwokyereza mu nju ate bamutwala kati awo omwana aba alina okugenda omwana ayige ebintu aleme ebbira wabukulu atuuke nti omwana alaba ebintu wabukulu ayonooneka oba okitegeera following batya ku social media wonna the performers ug TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Viber, TikTok, Spotify, everything on media wonna wetuli the performers ug wetuli n'ekirala enamba ya bookings era yeeyo era yeyange ya the performers ug ali n'ekirala ku social media byonna kwebiri enamba eri 0705025017 nja kusaba ogibaddiramu enamba eri 0705025017 am young brothers performers obo bafunye bulambalamba nange mikolo kijje muta performingako kwabya olumbe mpozi n'omukolo omulala gwe tuta performingako nga the performers ug omukolo ogw'okugoba omukyala okolo omuntu omugoba ku mulimu ogwo gwe tetugusobola ate ogw'abalongo tuguyiiya tuguyiriba ogwo tugukuba gw'omanya n'ogaba bannaye mbawadde lisiiti kati mwe mumaze muyitewo mpozi n'ekirala nga mwafumbye ennyama tetuyinza okukuba natujja amazina begootamanyi mufumbe bufumbi kashere na nnyama ayayaya waliwo omukulu ono golaba ono akawowo nga kamuyiseemu wali ayinza n'obubuuka n'agwira abantu so olina bw'oyagala otumirako asile njagala tumirako nze nedda oziko ntumira
manager waffe Young Bloodizo, tumirako ne Shabatroni, tumirako bano bonna. Tumirako bonna abo mu the performers UG. Okay. Atini make mutumiddeko, Biane Siza. Bonna abaputa ni batumiddeko. Nze ntumirako Jeff After. Yeah, tumirako Martin Make, manja waffe Young Bloodizo, family yange jenva mama ne tata nawe nganda wona ba siblings Biane Siza. Yeah, one love. Boloza byawedde. The performers UG, as the performers UG, tutumira omusajja gwayita Jeff After atuyambako mu training ono the performers UG. Atuyambirako ddala. Ntumira Martin Make, omulenzi oyo atuyambako ebifaananyi bye mulaba byonna video biki yabeera emabega. Bamuyita Martin Make. N'ekirala njagala okutumirako family the performers UG mwenna. Ntumira ku mukulu gwe bayita Fadi Kiwato. Fadi Kiwato. Fadi Kiwato. Ayina engeri gyazina muganda wange. Ak'ekiwato. Sigala kyekimu. Ntumirako patroni waffe. Bamuyita Dida Icon. Patroni waffe kala atusobola otugaidinga sometimes olusi tutende walwa ne tukowa naye atuzaamu amaanyi n'atugamba mutufu. Omanyi bino ebintu otuuka n'ogamba nti onoluzinga focus, but you have to focus. So abazze engulu. Tabaganya kuva ku mulamwa. Exactly. Naye oluyimba nabagambye tebe balwerabira. Baluyita tugume. Sikuvunaana. Tonne nyanzolo okusirika nange ninayo mulala eyasirika. Mwagala okukira kyotamanyi manyi omutima gwongera okumenyeka. Toteeka musuubiddya nange gwe njagala tandikuniya kuba nkoze buli kimu kye ndaba naye mulinze ndaba tammuka gwe sikuvunaana baby okunjagala ennyo bw'otyo nange gwe njagala gyali tanyega simanyi nakyaliko tugume. Sikuvunaana kuba omutima gwa gadoli. Big up Young Bloodizo the performers UG. You're right there. Tuyanze gatakumira mpera abankumire mbere bulungi mweraba. Yo bless.